twali tusisinkanyeko nali nkozeeko bizinesi naawe waki oferera mu mannya gange nakukola ki bantu bakashinga bateeka asuuza era nange mbadde banoonya yagala balisemba bakwata bakubako esimu ne batandika ezizo layini bazikubbako kati layini ezo bazikubbako ne batandika okufiira mu mannya gange era obadde obanoonya emyaka gy'omaze ng'ofiira mu mannya gange wabitegereddewa layini ezo omanyi emyaka gy'omaze ng'ofiiramu ye omanyi ebbanga limaze nankunoonya maze nange basuma zambula plastic omanyi ebbanga lyemmaze nga nkutwakinga emyaka gyemmaze nga nkutwakinga n'okwata layini ezisukka mu 10 ng'oferera mu kintu kimu nti Mama Fina na Hamu layini zewameze zaki nga enkalu so ebyo byonna abizze bibaawo era okumala emyaka ng'esatu nga tulondera emisango gino era tuzze tukwata abantu ab'enjawulo paka bwe twaguddeku ono Mwanda Ronald agambibwa okuba nti nno ye mukulu ennyo ku kabinja kano akabadde kali emabega w'ekikolwa kino kumukwata twamusanze ne layini 6 era ezimu ku zo zibadde mu fayiro yaffe kwe tubadde tusinziira okuba nti nno tufuna ab'emulugunya nti bateekako ssente oba baafiiribwa nga bayitibwa mu mikutu migatta bantu egyakozesa layini ezo so kunoonyerezako kukyagenda mu maaso tulina essuubi twakyaliyo abalala era tujja sigala nga tubalondoola yonna gye bali naye nga tukubira omulanga abantu aba bulijjo obuteesiga abantu bayita ku mitimbagano mikutu migatta bantu okuba nti nno babawa ssente n'ekigenderezo okuba nti babagatta ku bagagga oba abantu abamanyikiddwa mu ggwanga kino kikuleetera okufiirwa ssente zo ate era n'omugagga oyo gwe babadde bakusuubiza n'obutamutuukako so wadde nti tubasaasira naye tubasaba balekerawo ebikolwa ebyobulagajja beebyo biyinza okubaviirako okufiirwa ssente abantu abasinga betuyita bakadaama batera okunyigirizibwa mu mbeera eno bankuba kyeyo mu nsi endala nga kwotadde ne bannayuganda abatonotono so tubalabula bannange mubeere begendereza nga mwesiga abantu bemusanga ku mikutu migatta bantu tuzze tulaba abantu ab'enjawulo basindika ssente bakolera bizinensi ate ssente ne bazirya so olaba ne maama wo tosobola mwesiga nnyo okumuwa ssente kukolera kyoyagala kati ate omuntu gw'otamanyi so tubasaba kubeera abegendereza ssente zo zitereke bw'oba oziyina oba zisevinge bw'oba ofunye obudde obusobola okukomawo e Uganda ng'osobola okufuna kyoziyiyamu ziyeemu nga wooli okusinga okuzisindikira abantu b'otamanyi bwe naaba sinnafa nja kulwanagana nabo mpaka bwe naabakwata amamaleyo bwe naaba sinnafa ekibinja kino kinene nnyo abantu kye balowooza nti genda okwata abafere 2-3 abantu bano ababbira mu Hamu ababbira mu Mama Fina ababbira mu bitongole ebirala byonna kibinja kiba kinene nnyo kirimu n'abazungu kirimu abakyotala bana abakozi ba metta so bw'oba onaakwata abantu abo olina kukozesa amagezi na bukodyo okulaba munaabafuna so n'olwekyo nsaba obbategeeza nti muyiyeeyo emirimu emirala gye mukola muve ku linnya lya Mama Fina okubbira Mama Fina muve ku linnya lya Hamu tujja kubakwata erina gye muli kati oli babadde nga bagamba Mama Fina nga tuvuddeyo kwaffe kati eruzira tuwezezayo abafere ndowooza nga 8 noono agenda luzira okitegeera so mbakubira omulanga mwenna abantu ababbiddwa mulekere nga otulekera fayiro nti bwe tujja ne tukwata omufere ng'olwo jangu olipootinga ku poliisi ku CPS tomanya mwezi essimu ezizuuliddwa bajja kusangamu eyakufera fayiro yeeyongera ezimbe ereegejje naye mwe muwira nti tukutta abafere mukomaawo temujja abamukola statement ku poliisi naye ng'ate statement eba yeetagisibwa mu paati nene ekisookera ddala bafera abaana bakadaama bafera abaana bakadaama Mama Fina agenda kuzimbira ennyumba Mama Fina agenda kugwira ettaka Mama Fina agenda kuwa bodaboda bakadaama omuntu n'asinzira neyo n'amugamba linnyo ojje Uganda Mama Fina omufere n'akugamba va ku mulimu gujje Uganda nkuwe capital
mama Fina agenda kuwa capital, mama Fina agenda kuwerera abaana, mama Fina agenda kujjanjaba, ne bababira mu kusawula, ne babalaga endege, ne babakanga bw'otaweereza ssente bajjajja bagenda kujjamu omutima ebintu bwe bitu. Babbi mu buli mbeera yonna ate kyenewunya ku baana bano babba okutandikira ku 15,000 mpaka n'asembayo. Kati abantu loko balowooza nti essuubi mu Uganda buli omuli muli ku maama Fina. Bw'alaba ekifaananyi kya maama Fina ku porofayiro y'omuferi oba bw'asanga ka vidiyo konna ngaga nti ngudde ku maama Fina, ekisooka omujjira mu bwongo maama y'eggwanga mpa ku buyambi ogambye omufere. Omufere agamba leetayo emitwalo 10 oba leetayo emitwalo 20 oba 7 kusinziira ku nkuba gy'agenda okukubamu, nze nkuwe capital ng'oweereza emitwalo 10. Bw'omala okuweereza 10 ng'awanvuya wadde osabye obukadde 3 n'eha nga tebujja kumala nali kwongeddeko n'enkuwa obukadde nga 10. Funa emitwalo 45 afuna akakadde ng'osindika. Abamu bazewula na bwewozi babonyabonyeza abantu bangi. Kati Hamu ye ne batimba naye ebibe ne baga nti kati Hamu agenda kuwa biliyoni 2 oba biliyoni. Abantu bagwa ebulengano olaba omuntu ng'afeetiza nga bamubye emitwalo 4, bamubye emitwalo 10. So n'olwekyo nsawo bategeeza mwenna mu ggwanga mulekerawo okulowooza nti ntudde nkola ne ekibinja kye tulwanagana nakyo kinene nnyo. Nze kati nwanagana nabo emyaka 5 naye be tukwata olumu tetubagamba tetujja mu kamera bategeeza naye tubakwata. So njagala okutuusa okwebaza kwange eri Hamu, weebale nnyo omulimu gw'otukoledde, weebale enkwatagana ennungi gye tulina wakati wange naawe, tweyongere bannayuganda bayambibwe. Naye era nga afande bwagambye nti buli muntu abeeremu n'obwongo ng'ategeera omwesiga. Twabulayo maama Fina nti ndabye maama Fina ku TikTok kamugobererera kamufollowing. Kabeere maama Fina tomwesiga ku ssente zo, kabeere nzi tonneesiga. Tulekera okwesiga abantu ku kikwatagana n'essente naye awatali ekyo bakyababba nnyo. Bulijjo okumanya lwendi kuleeta wano tukomyewo pati tukomyewo pati kikiriza mukomewo sigi bano bagenda eri twali tusisinkanyeko nali nkozeeko bizinesi naawe lwaki oferera mu manya gange nakukola ki? bantu bakasimu nebateekawo simu zange era nange mbadde banoonya njagala bakwata balisembe bakwata bakubako esimu nebatandika ezizo layini bazikubbako. Kati layini ezo ebazikubbako ne batandika okufiira mu manya gange. Era obadde obanoonya emyaka gy'omaze ng'ofiira mu manya gange. nabitegereddewo. Wabitegereddewa? Layini ezo omanyi emyaka gy'omaze ng'ofiiramu ye omanyi ebbanga limaze nga nkunoonya. Maze nange simu zizambulako lasiti. Omanyi ebbanga lye mmaze nga nkutulakinga. Emyaka gye mmaze nga nkutulakinga. N'okwata layini ezisukka ku 10 ng'oferera mu kintu kimu nti maama Fina na Hamu. Layini wameze zaki nga bakulu? Nze bansanze waka nazisimba nebandeeta ku poliisi nebangamba kukwata. Okkiriza nti layini zo zibadde zifeera mu manya gange? Ngambe banzibako simu. Nze mwenyini sirina simu. Simu yali emu ng'erimu layini 5. Yali mu layini nemu layini.
mbadde njagala twanguyire eddakiika 3 kuba ndi busy. Njagala mu maaso g'abantu bankusonyiwa otayogera kituufu sigenda kusonyiwa. Ngenda kuwera ennemba naawe ntunde buli kyenina kuba ekibinja twakirabye era nakati babakwata obawulidde nti babakwata. Anti nange era njagala kukwata abanzi basimu zange kuba mbamanyi. Okitegedde nti babakwata tugenda bakwata bonna tubamaleyo. Kati njagala twanguyirwe mbulire amazima kugampakako sente nga nze personali kugambye abanzi bako nange ndagenda era ngenda abanoonya mbanoonya naliseeyo nga balijagala kubakwata kati nze ani yampakako sente kuba nze sirina kale